Tweet yegamba ya Muhoozi. Twetamiddwa amawulire gammwe agatali malungi. Era tugenda bakolako. Saba kiri? Yes. Nga moni temaze okuwandiika nti amawanga ekyabadde eri Bobi Wine agamba bateske envumbo. Monitor ezefuna ebizibu bingi. Ojukira omusango gwa Andrew Mwenda ne Charles Onyango Bo. Ogumu gwe gwaleetera ddala okugamba nti eddembe ly'abamawulire linasigalangawo. Abagala okutegera facts ezo zonna tugezeko okusoma. Tugende tunonye omugundi omusango ogwo ogwa Charles Onyango Bo Daily Monitor versus the state. Nga Monitor yali ekuba story nyingi nnyo. Ne bagitwala mu kooti ne batuuka ekisa ne bagamba nti wadde byonna weebiri eddembe ly'abamawulire lirina okusigalwako era balina okufuna immunity. Lwaki abakulu bano tebayombesa UBC ne New Vision kuwandiikanga birungi ku New Vision, kuwandiikanga birungi ku government nga tebawogerayo wadde n'ekimu. Kati ebyo ebibakola obulungi biba tebinyigiriza balala. Monitor tebagamba nti ya publishinze amawulire agatali matuufu. Kibeera ku publishing amawulire ge bateetaaga abamu. Gebatayagala gafulume. Kubanga emisango egyo gyonna ezeegiwangula. Ow'eggomba member of parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byawakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezaako ku nsonga eno. Emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange. Baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange. Basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Wendi wano ne Innocent Tegusuulwa. Tuzze tuwayemuko ku Mboozi musajja sapule teva mu Bulago. Eyange yakutuka mbadde sinaba kugizaamu naye ssebo gwe eyiyo ne bwekutuka ogonobwa bwoti olinga wanyisa obuwanyisa nti nekutuse n'oteekamu endala. Nyinamu nnya ziri mu nsawo omwo. Endala eri mu mpale. Essapule ennya ziri mu nsawo otambula nazo. Era oli bw'agamba mbu asise n'aba yeerimbye. Nina za spare nnya actually 5 n'endala eba mu nsawo wano. Kali yaba alimba bulimbe. Era nze sigenda mu kifo kyonna mutali sapule. Sigendamu. Kwani bwe bateriimu era nzija n'ezange. Mba nazo. Oba nazo. Kale tuzze tuwayemuko ku Mboozi sebo soko buze ku bannamboozi mu Yuggi. Bannamboozi mu Yuggi balamusiza. Bagambye buli n'ebweya. Tubeebaza mwebale kutulaba, mwebale tuwagira, mwebale kutambula naffe. Yes. Amina. Tuzze tuwaye bingi bigenda mu maaso naye bukedde nkyalo nako olwaleero. Omukulu nga bulijjo General Muhoozi yakoze tweet yawo. Tweet eno ogiraba mukutu gwa Daily Monitor bagipostinze n'ogipostinga essebo. We are sick and tired. We are sick and tired of your constant negative news. We will sort you out very soon. Onaga Bobi Wine calls for sanctions against Museveni. Boje bakola. Monitor yagamba Bobi Wine calls for sanctions against Museveni. Muhoozi. Kati Muhoozi addamu. We are sick and tired of your constant negative news. We will sort you out very soon. Kati Daily Monitor yakola omutwe guno oba ekiwandiiko kino
ku lukiiko olwabadde Venezuela Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yalabikiddemu lwe yateeserezaamu nga main speaker olwabadde Switzerland Geneva Geneva kakati bwe yayogedde byonna kati bonobo mwe bajja badde mu ntana bawandiika General Muhoozi we yavudde n'agamba nti abakulu bano balabika nga baga nti ye bo bakooye bano okuwandika negativity oba mbondoza babbo bye batakkaanya nabyo mu Luganda walikise kubasojjanga kubasojja ega nti essawa yonna bagenda kubakwatamu kubanga wano Daily Monitor bwe tutunulira amawulire mu butuufu bwago Daily Monitor wano yakoze ensobi ki one amawulire Daily Monitor yabadde reportinga ekyayogeddwa Geneva mu conference Geneva conference n'agamba nti yagala sanctions ku government ya Uganda n'abakungu ba Uganda n'abamenya babadde bawerako kyogambye nti General Muhoozi ekitamusanyusiza ye n'agamba nti tukooye amawulire gammwe agali negative wabula bwe ngisomye communication oba yabadde tweet eyo oba yabadde tweet simanyi bulungi oba yabadde ku X yabadde ku ki yabadde ku X okay bwe ngisomye agamba nti we are sick and tired of your negative news we shall sort you out siwe yagambye agamba twetamiddwa amawulire gammwe agali negative agatali malungi agatali malungi mu lulimi oluplain n'olwekyo tugenda bakolako kankitereze twetamiddwa amawulire gammwe agatali malungi tugenda bakolako mu ndebe ye agamba nti amawulire tegayamba Uganda amawulire galabisa bubi Uganda mu ndaba ye bwengezaako kunyonyola ebigambo bye now kitwebuuza amawulire galina kwogera birungi byereere kubanga singa agambye nti twetamiddwa amawulire gammwe ag'obulimba awo yalibadde n'ensonga nti twetamiddwa amawulire gammwe ag'obulimba aba Monitor ge mufulumya netakyogedde tweet ye egamba eya Muhoozi twetamiddwa amawulire gammwe agatali malungi era tugenda bakolako siba kiri nga Monitor temaze okuwandiika nti amawanga ekyabadde eri Bob Wine agamba bateesika envumbo ku gavumenti n'abakungu abamu kati amawulire galina kufulumya ki amawulire galina okufulumya ebibi n'ebirungi not necessarily bikunyumira gwe kuba gwe bikunyiiza mu mayanja ate nze binsanyusa n'ebisanyusa nze ate gwe bikunyiiza n'ekyo twebuuza Monitor yali accurate byayogerwako teyabitwistinga tebijja mu context tebayongeramu okujobesa okusasamaza kuba ekyo tekikkirizibwa naye okusinziira mu fairness Monitor byeyogera byaliyo byayogerwa wabula omukulu tayagala byogerweko Monitor ebifulumye kyebayita mu luzungu censorship okusensalinga amawulire nti fulumya kino sikyagala kati eddembe ly'amawulire oba olimalawo oba olitta ng'ate amawulire yemu ku mpagi pillars eza demokrasiya emu ku pillars eziraga eggwanga nti lirimu demokrasiya lyeddembe ly'abamawulire wabula tekitegeeza nti abamawulire balimbe bawaayirize bakonjere bavoole era ekyo baba bakikoze balina okutwalibwa mu kooti babitebye ne baba tebavodde tebalimbye tebasasamaza baripootinze nga bwe kiri sirabawo obuzibu n'akatono nze personal nga munnamawulire sirabawo obuzibu n'akatono bwonna buliwo n'ensi gwe gusoose Monitor ezeefuna ebizibu bingi ojjukira omusango gwa Andrew Mwenda ne Charles Onyango Bo ogumu gwe gwaleetera ddala okugamba nti eddembe ly'abamawulire linasigalangawo abaagala okutegeera facts ezo zonna tugezeeko okusoma tugende tunonye mu gundi omusango ogwo ogwa Charles Onyango Bo Daily Monitor
versus the state nga monitor yali ekuba story nyingi nnyo ne bagitwala mu kooti naye batuuka ekisa ne bagamba nti wadde byonna weebiri eddembe ly'abamawulire lirina okusigalwako era balina okufuna immunity kiki empita immunity mwami Mayanja bwe tunira kati ensonga nga referee ow'omupiira oba omulamuzi omulamuzi aweebwa immunity asobola okukola omulimu gwe lwaki nti omulamuzi bw'asala obubi omusango tosobola mutwala mu kooti kubanga ekyo bw'okikola oba otandise omutiisatiisa singa omusango abagusaze bubi tosobola kumutwala mu kooti tosobola alina immunity emukkiriza okukola omulimu gwe wadde agusaze bubi wadde agusaze bulungi kyosobola okukola kola apiiru mu kooti eddako appellate court kati omulamuzi ye wano singa abagusaze bubi kankuwa ekyokulabirako Masaka bagamba nti mu musango gwa Nameere gwa kuddamu okubala obululu bagamba nti omulamuzi bingi bye yagoberera nakkiriza bagende mu maaso n'okubala obululu naye ng'ate mu mateeka gagamba bulala kubanga jjukira nti waliwo emisango gye yajja atunulamu nga bwe basanga ballot box siru zikyusiddwa ezimu zipasuddwa n'agamba mulekeraawo okuli ogwa Ssewungu n'ogwankera ettanyi kakati gwa Nameere n'akyusaamu mwalimu box ezaali enkalu kyokka ng'ate zibayita zino gundi zibayita zino empapula eziba zijuziddwako ebiziraga engeri obululu gye bulondeddwamu return forms ng'ate zo ziraga nti zajjuziddwako naye ng'ate box temuli bululu bwamu bantu kubalondedde endala siruzi nga zatataganyiziddwa okitegeera naye nasiza naga nti tugende mu maaso tulonde n'ebirala bingi ebyalabikiramu kale nugaga nti awo tebyalabika bulungi mbadde nkuba kifaananyi kati omulamuzi oyo nga ne balaba byemugumyiza bagamba nti yakoze bubi nnyo tiyagoberedde mateeka yaani amuvunaana ku nsonga eyo kati abalamuzi balina kibayita judicial commission balina ebitebe organization nyingi biyita ebibiina ebibakulira era bwe kisukka ennyo bamukolako munda nga bw'olaba referi banaadibaga omupiira fufu oba fifa esobola omukolako ne mu kimpowooze bw'eraba kisusse nnyo esobola okutegeeza abantu twamususpeninze empiira 2 oba 3 naye si kyekulembeze nnyo kubanga ono omulamuzi gweyogeddeko ndozoye Albert asimwe ndoza Albert mwerabire yowe Masaka ono omulamuzi arepresentinga essiga eddamuzi mutwale nga bw'olaba UNEB ne bamaakinga bubi kati UNEB bwe maakinga obubi era kyovula kuba kwenyoola okulaga past paper kati singa Mayanja examiner ayamaakinza obubi ng'olina kufuna 8 n'akuwa 5 nga mutuufu yabadde musobya ne singa baagala bakijjeyo engeri public gye yagala bakijjeyo tekigenda koma ku Mayanja ng'examiner n'ekitongole kya UNEB kijja dugenderamu credibility kati abalala abanafu bajja gamba nga tetubiyesiga ffe tetubikiriza tebamukwata tegusobola teyali examiner Mayanja wano kati nangwiridde ddala mutuufu ng'agamba nze sibikiriza basooke bandegeko bazikyusiza empapula basajja bayaayi kati UNEB erina okuuma institution yaayo omuntu omu aleme kugireetera buzibu ne fufa bw'ekola ne mulago omusawo ayinza okuba yalagajjadde ne bw'alagajjala banno bwe bakkiriza ab'emulago kifaananyi ki kibagenda okulaga eri ekifaananyi ekinene ekya institution eyamulago nekiba kika wammwe bwana Mayanja ekyewammwe ngeriyo omuntu Buganda wammwe wa Luganda n'agenda akola ekivve era mulina okukakasa nti yakikoze nga ye ng'omuntu mulina okulwanira ddala okulaba nti ebikolwa bye tebitatana kifaananyi kya famire yammwe era kyovula ne bwaba yeetuze bamuteeka ku jirikiti ekiraga nti tumwesamudde tumuvuddeko era negaba amagye oba poliisi n'akola ekikolobero era bagambirawo nti twali twamugoba emyezi 6 emabega twali twamugoba
yagenza bikola nga takyali officer waffe kikyennyonnyola n'ekitongole ekiramuzi nakyo bwe kiri kino kuma bigger picture kuba kati bano abantu baba baagala nti omulamuzi ono ekitongole kiveeyo kimwegaane naye bamala omwegaane ekyoba osizze mu bantu nti ekitongole ekiramuzi tekyalina makulu ekiri dangerous kuyimira ku magulu gaakyo kati mu kkubo ono oba okubiramu ekitongole kyonna kibigenda ekirala nze ndikiriya mbyogera nga bwe ndaba omulamuzi oyo yasala ogwasooka olw'okuba obubox baali babumenye omulamuzi yasala ogwa Ssewungu yes ne babusanga nga obubox buli tampered with nagamba tukomaawo najja ku Nkeretanyi nagamba tukomaawo najja ku Nameere okay kati one mateeka omulamuzi sijagamba nti nzikanye naye sagamba gamembo atete gusulwa biki taliko bitabula ninze njogera mind yange omulamuzi ensonga ze yawa ensonga 2 majorly nze ze nagula nga tegusola yagamba nti one tulina okukkiriza jurisprudence y'amateeka okukula kyeri ategeeza nti amateeka emisango egisalibwa inawe giba gifuuse mateeka kyetuyita president era kyojuliza n'ogamba nti ogwa Ssewungu yes ogwa Nkeretanyi guno ate ogusala otya nga guli wasala bulala kati kibayita president omusango omukadde okusala omupya kyekyo kibayita bwekyo era kyeyambisibwa mu mateeka tuli fenna naye amateeka okukula nga kalica bwekula n'ebirala yagamba yali ayagala obugazi ennono ey'amateeka bwe galabibwa gakule gati omusango ogwogerwako gwaleeta ekyo ogwogamba nti bw'osanga akabokisi nga bakamenye gwali guva ku musango gwa Ngoma Njine ne Winnie Byanyima gwali embalala omulamuzi Kibuuka Musoke ebiseera ebyo omu ku balamuzi ababadde ab'omutawaanenya ab'amaanyi ddala Uganda beyenyumirizaamu yasetinga president eyo ey'obuboxi nti okubakasanga kakwatiddwako okukomaawo yagiteekawo buteesi teyaliwo emabega bali tebagigoberera n'agiteekawo bw'amala ogiteekawo ne batandika ogigoberera omulamuzi Kibuuka Musoke ow'ekitiibwa mu wisdom ye yakuza jurisprudence amateeka yagagaziya galeme kwatibwa bukusu kubanga ensi zikyuka nga boolaba batuuka mu musango ne bagamba olwaleero nti omuntu asooka okusaavinga n'akommunikatinga naawe ku WhatsApp nagamba ojuzi nabumuwa WhatsApp nagimuwa era yagisoma nti oli n'akuweereza nga akusavinga bakuyita mu mbuga kale mu mbuga oba kira kyonna communication aja ku WhatsApp wano kubanga kati wali okuyita mu mbuga process yo weeri eya summons weeri ne communication endala yonna ng'ogamba saategeezebwa endala wadesi ya summons eya summons kale tugireka kuba yenda process yayo muyina okuyita ne communication yonna oli asobola okugamba nti saba omulamuzi namunoonya ne mubulu okumusamoninga yes wabula nagenda ku WhatsApp ye ne muwandiikira summons kale yoso tuzireke esooka kubanga procedure yekyali endala ne olwo communication endala yonna nti namuwandiikira ku WhatsApp era sebo yino yagibikkula atagamba atya nti saamutegeeza kubanga gist spirit of the law eri about kutegeeza eri about kutegeeza era kyova olaba emirundi egisinga kazibe summons otuuka mu kooti gwe n'ogamba tebansaavinga musajja n'akubuuza obumuwe ow'ekitiibwa nti ate otuusa otya wano nti kale bweba tebakutegeeza kasita kasita otegedde kati otegedde ekyetaago tugende mu maaso kubanga kuli bakyekwasanga nnyo tewaaliwo effective service naye nga nzire ku kino nti omulamuzi yagamba nti ye bw'atunuulira kireme kuba kikwate ensonga ey'okubiri amateeka tegalina kuba nnyo predictable wadde galina okutaputibwa buli muntu ng'amanyi kuba twafunye ekizibu ky'okumenya obubokisi oli agenda n'akubba akalulu bw'amala okakubba ne babutwala eri n'amanya ojja kugenda mu kooti
n'adiringa n'abaye ne bamenya obubokisi mugenda okubala nti teeka ligamba tetulina kubala bukomaawo kati eyo ye fairness ye justice tunaatambula bwe tutyo ng'oli abba bubbi bululu bw'amala obubba n'ategeragana nabali aba isi ne bamenya obubokisi nga mutuufu yakubbidde ddala n'ebirimu tebigatta ng'ogenda muwokya nakajijjojo ebibuuzo byonna tebirimu ebirimu byonna tebikwatagana ye n'alyoka agamba ofisa babumenye bubiri bubuno ate etteeka ligamba kasita okamenya tugende n'eri etteeka paka g'olaba liri fair lireeta justice naye nze ndowooza lireeta kubanga buba bulina okubeera buba buteekeddwa okubeera siruzi zaabwo bubokisi buna nga bwe bwali yes tugamba nti kuddamu kubala nga twagala ebyo bennyini ebirimu ebituufu kubanga kitegeeza nti bwe baba nga baatataganyiza siruzi zino kitegeeza waliwo wabaddewo ekigendererwa kyokulaba because n'omuntu ono kuba ekyokulabirako tudeera wannameere sigamba nti bwe kyakolebwa naye just njogera bugizi mpa kya kifaananyi nti singa nameere in case yafuna obululu obutiikinga ye n'abongera mu bokisi zino kusinziira ku bibalo byabwe nga baba bibaze nabala nti obululu buno obwongeddwamu bumuwangusiza kitegeeza nti bwe bagenda mu maaso n'okubala bokisi zino nga basanze siru zatataganyiza kitegeeza nti ziba zijja kuba nameera obuwanguzi ate obutabadde bubwe naye singa kiba nti tulina kuba n'ezo eziriko siruzi zazo ezisoma zo nga zetwetaaga okuddamu okubala obululu era tufuna ebituufu ebyo biki ebyo byennyini kati obuzibu buli bwamu ani akuuma obubokisi obwo ndowooza electoral commission yes ani abumenya electoral commission era kuba ye buvunaanyizibwako interest ya electoral commission eri ki mu kubumenya kati noza kisinziira ku muntu gwebakolaganye naye gwebakolaganye naye ag'abantu kakati point eri emu bwana Mayanja wendaba unfairness y'ekintu nze nganze ojja gende bwana Mayanja nfune 2,000 ofune gumu 2 balangirire nze ow'2,000 nenga mbutufu ne box obulimu bwali bulagira ddago wangu ozo wegume 2 nze ow'2,000 ngene menyo box bubiri omulamuzi ajja agambe seyongerayo kati mu biro byonna byogera kyokka nga ate biri mu bokisi nebisigadde bikuwanguzisa yes kati mu kyonaze kyendowooza tukisalire tukinoonyeze eddagala ekirala kiri kimu baleese enkola etabaddeewo omusajja n'abala obubokisi bamala n'agamba nti obalala 11 tebubaliddwa nono katumulangirire obubokisi obulala 11 tebubaliddwa wennyina obuwagizi obw'amaanyi kakundiiri wenkukubidde nenkwogoloza olinga yamaakinze nti wali Kavule wado ewamandeevu wali ku galagi ku paaka walinga oyambuka n'obwa chacha 8 bubokisi 10 n'obwo 15 tebugenda kubalwa ndwaki tebubwalwa nti abudde buweddeyo nti okusinza ku byakabalwa ne butunagattako buli ekyo tebakyogera kubanga yensonga yokka esobola okuleetera ogamba nti baleme bubala yensonga yiyokka omukungu wa isi jainotuwa nti bannanga obubokisi obulayo buli 15 ne bonna bwe tubanga tubugasse polling station A erimu abantu 8 eyokubiri erimu 15 eyo n'erimu 3 bwe tuzigatta zonna abo bonna abo polling station bakola emitwalo 2 n'ekitundu ezitanaba kubalibwa ne Mayanja akuleeze n'emitwalo akusinga 270 kitegeeza buli bwonna ne bunaaba bubwo yakuwangudde ey'ensonga etegereka bulungi naye lwaki ate bwe buvaayo ne babubala ono gwe mugamba taddamu n'awangula kibuzo bakitegerekese buno bwe mutaabaze bamugamba nti tetugenda kububala bwe buleeta ne bubalibwa ate oli awangula ekitegeeza nti omukungu wa isi aba teyasaze mu butuufu bwabyo kati obuzibu obuliwo buli bwe tabaze 11 11 oba 15 ani agenda obukuuma kubanga buyinza okudda nga Mayanja olina kakaga 5 ze 0 nya 5 ze 0 kanana 5 ze 0 kenda ze 0 kakati buli bwe tabaze wewe no basobola okulangirira bwe baleeta buli obubokisi obutaabaliddwa
bagenda obuleeta nga kyenkukola nkoko baana kati oli obuzibu n'ensonga y'omulamuzi ey'okubiri esooka yeri agamba nti amateeka gakule ensonga ey'okubiri n'agamba tekinyuma amateeka kubanga gali predictable kati olwo n'omulamuzi amakulu ge ne baloya saidi zombi gubaaki ffenna nga tugenda musango ngene tumanyi bwe nga babumenye teri kubala ekirala bwe kibanga tuteekewo engassi nti bwe kusanga nga bumenyeddwa ono awanguddwa bamuyiririre sente nyingi nnyo isinga yemuliyirira kubanga okuwangula kwavudde ku muwe yes nti kijja kweta electoral commission kwongera okuwa obukuumi obubokisi buno obutasasula ngassi isi esasule kase busanga nga bumenyeddwa ono isi emusasule sente wakiri ebitundu 7 zabadde agenda okufuna mu parliament ate esasule kagwirawo teri byakulindiriza emusasule kati ezo ze zaali ensonga ebbiri obutabeera predictable n'okuba nti ensonga esookedde ddala n'okuba nti jurisprudence ey'amawulire ekula naye era nga mmaliriza bajja gamba nti oyo yali mu kooti etali ya record kooti etali ya record ze kooti okugenda ddala zino magistrates court ne chief magistrate omukulu oyo kyali nja goberera omusango ogwo nnyo nga genze mu high court kubanga ogwo gwe yasala tegukirizibwa genda ku record mbuba gukootingenga tegukirizibwa kuba kooti magistrate court chief magistrates court magistrates court zonna si courts of record courts of record okuzikootinga zitandikira ku high court n'okweyongerayo niba nagende ku apiiru ku high court nekakasa omulamuzi byeyogera era etteeka lijja kuba likyuse okuva olwo lijja kuba tokyasobola kumenya bumenyeka bokisi gwe nogamba bose bogenda kunumba kuba olina obukodi obuyita mu baati n'omenya obubokisi kakati wano no tuyitidde ono buyitizi naye tuba twabadde wali ku nsonga General Muhoozi CDF bwe yavudde naga nti bano abadde Daily Monitor tulina okubakwatamu kubasusiza ate ng'era ajjukira nti Daily Monitor yennyini ne President Museveni avuddeyo agyemulugunyaako ng'agamba ati bamuwandikako bulungi n'ebirala byonna ate bw'olaba era kigazi nnyo kubanga NTV era kyekitongole kyekimu ne Daily Monitor sibo guli olaba nti NTV nayo ne butogerere essaawa zino ku parliament sirowooza nti babazemu okubakkiriza okudde ku reporting nga tebalipotingayo kakati bwe tutunulira ebintu nga bwe tuzze tubiraba of course abantu abamu bagamba nti oba oli awo amazima NTV ne Daily Monitor ge boogera oluusi ge gabaleetedde obuzibu oluba n'okubalaba mu ngeri bwetyo naddala ku sayidi eya gavumenti okitegeera n'ekirala eno tweet eno nga bwe yakoleddwa tweet eno tereetere ebitongole by'amawulire birala okutyamu okulemera okuwandika bye baali wandiise mu butuufu bwabyo kubanga bino Daily Monitor byeyayogedde experiment gye yakola yakolebwa Kyagulanyi President Robert Kyagulanyi mu butuufu bwayo nga bwe yabyogera nabo bwe babiteekawo nk'ono agamba mmwe mususiza kireetera ebitongole by'amawulire ebisigadde okuta okuwandika ku nsonga ezifaananako bwe zityo oba oli awo n'okusingawo sikuleetera zaaleeta dda okugyako okwongerezaako amawulire galina okuba nga gatambula nga tegatiisibwatiisibwa nga bwe ŋŋambye immunity y'omulamuzi gy'aba nayo nga bwe ŋŋambye nti omubaka ng'ateesa owa parliament oba kansala mu kanso ayina takkirizibwa togenda muwaabira ku byeyogeredde mu lukiiko lwa ggwanga singa ojja n'oyogera byonna by'oyogedde teri ayinza kuwuwaabira eyo immunity ebeerawo nti wabadde mu parliament sebo wayogedde bitukutute mu kooti tekikkirizibwa mateeka okuggyako bw'ofuluma parliament n'obyogerera ku lumbe oba ku street ate ku lubalaza lwa parliament era tokkirizibwa bazira princets za parliament still okkirizibwa wali no kiri bwe kiti waliwo embeera omusango gwa kuteesa Sam Kuteesa bali bagamba nti alina akawunti sente nyingi wabweru biki ne bamulumiriza nti azirina sente nyingi nnyo naye ng'alinga agamba nti tufulume wabweru wa parliament obyogere kali wali boboka kasa akawunti njirina
tufulume wabweru wa parliament obo byogerera obo byogerera ko yenti ateze banonda kuogerera wada tebano bobo kakasa byoyogera nti bituufu tufulume wabweru wa parliament wali mulujja obigambe banna mawulire nti account enzirina nebyo badde oyogera olina agamba nti anze mbyogerera wana tulwaki otwala wabweru kyali kitegeeza bw'ofuluma wabweru wa parliament n'obyogera bakuvunaana nga byansomatu bakuvunaana ne bw'obeera mu parliament wali etteeka likuprotectinga ligenderera ki butakuba ku nsoloboto bantu gaana kwogera bibaluma gaana kwogera bitereza ggwanga oyogerenga bw'oyagala era ne babakwata emboko bakuba za kiyaye ziba za kiyaye tebasobola kukwata bituufu tukutute mu kooti lwaki wayogera ku floor ya parliament wayogera kino tebalina kooti mwe basobola kutwala kati kyenkola y'emu yeyina okubeera ne ku munnamawulire buli lw'omutiisatiisa oba omuzibi omumwa lwaki abakulu bano tebayombesa UBC ne New Vision kuwandiikanga birungi ku New Vision kuwandiikanga birungi ku gavumenti nga tebawogerayo wadde n'ekibi n'ekimu lwaki lwaki tebanennyanga UBC ne New Vision okwogeranga ebibawaana byokka nga tebabalansingamu lwaki yo tebaginyiigira UBC kubanga yogera ebirungi ku bo ebibakola obulungi kati ebyo ebibakola obulungi biba tebinyigiriza balala kubanga kyolowooza nti kirungi ebayo gwe kinyigiriza ng'ogambye abantu babasengudde ku ttaka bonna era bateekawo projekiti libagulira ddungi n'eriyo bana bali aggrieved kati bo lwaki tebabanyiigira n'olwekyo okuddamu ekiboozi kyo mu ngeri etegerekeka one okukuba kumalako ddembe ly'abannamawulire lyakuleetera bannamawulire kusirika Monitor zeefuna ebizibu bagisibawo ku emirundi egiwera waliwo kuba story ya waliwo bali bamanyita Nyakairo Nyakairo yagenda n'akuba story ya Chopper ya UPDF n'agamba nti Chopper ya UPDF bagikubye negwa ku ttaka kati security neyingirawo ndoze biseera bwe yali omugezi bambi Shabani bantaliza ne bagamba tutwaleyo wagikubidde n'ekifaananyi tutwala bagenda okutuuka wali nga tewali kwadde kakunkumuka wadde kalangi kayiseewo kana ekibuzo ne kibeera bimuwandiika mu bijjawa naye abasajja ne babagamba nti naye kijja kitya eno ngawe no mu nsiko okusanga nga wonna wonna baalimawo wonna tewali muddo kijja kiti ekyo ennyonyi we yagwa owamuli we yagamba wadde Monitor yagamba nti webagikubira bagenda okutuukawo nga basayo obulungi nga nokabala bakabadde nga tewali kiriwo abasajja ne bagamba nti kati mutubuulire yaga nti mu nsiko eno wakati ennyonyi otuwadde gawe yagudde wajja wati okubeera nga wakabale nti ati gwolina otugamba neffe twagala otulage ennyonyi eriwa eyakubiddwa abasajja nga bakambwe kati waliwo wano omusajja waliwo omukyala awo gwe bagenda Monitor yakuba ekifaananyi nga kinene ng'omukyala bamumwa mu mbogo linnya ly'omukyala oyo ndyerabidde mama ndyerabidde ekifaananyi ekifuluma kakati nga bali mu kumumwa naye nga amagye ge gamumwa amagye kati Monitor negamba nti bamumwedde balakisi kati amagye ne gavayo ne security ne gagamba one omukyala yaliwa omuleeti yaliwa gwe badde bamwa gwe twagala kuba tabangayo ekyokubiri kino ekifaananyi tebakikubidde mu balakisi oba yali bombo tebakikubidde si gye bakikubidde omusango nga gwazuuzuuba nno ala era gye byaggweera nga balesa akasajja akazungu kakakase kubanga lawyer wa Monitor ndoza yali Nangwale yali yagamba nti ekifaananyi balinga bagamba ekifaananyi tekyakubibwa mu Uganda mwafuna agafaananyi oba mwagajjeeyo Ivory Coast oba Benin ebifaananyi byali eyo mwe ne mulyoka mutusibako okutonoonera erinnya kino ekifaananyi si kyawo
kati baleeta akazungu ka professor kakakasa kifaananyi ka professor ne kajja mu kooti kali kasajja kakulukulu n'obugalubi kasoka kyetegereza akagugu aba no not taken from Uganda. Akazungu kalani yakaleeta abamajje government yakaleeta nga kakakasa nti ekifaananyi bw'okitunya mu background tebakikubira mu Uganda. Akazungu nga kamuyiwayo ne kagamba tekakubibwa mu Uganda. Mulamuzi n'agamba ate obwo obujuzi, that's expert opinion. Eri bagikiriza mu bujulizi ekirizibwa osobola okugiwaayo ne bagikiriza kubanga evidence bujulizi bwa mukugu expert professor avudde mu America najja agamba ekifaananyi tekyakubibwa wajja tekyakubibwa mu Uganda. Monitor ne gagimyuka lawyer wa Monitor n'ayimuka ndozo yaliyo enangwale n'ayimuka waliwo n'omukyalo mulazi babita oba Anet erinnya eddala ndyerabidde n'ayimuka n'agamba tekyakubibwa mu Uganda. Ne bamubuuza ekifaananyi we bagamba we kyakubirwa eggulu wali ogenzeeyo n'agamba nagendayo kubanga yali alina okulaga nti bali we bagamba ekifaananyi we baakikubira alina okutuukawo alabewo alyoka atunuulire alyoka agambe nti ekifaananyi kino tekyakubirwa ki mu Uganda. Kati akazungu ne bakagamba katutambuliremu ng'odda eggulu tunyonyolemu walinnya mmotoka wagenda mu yabuyonjo eggulu wayitawa tubuulire bye wagenda olaba mu kkubo gwe ng'omukugu ayeetegereza nnyo aze n'okwetegereza ekifaananyi tubuulire bye wagenda olaba nga basuubira akasajja okugamba nti kaluma oba ebibeera bwe bityo tubuulire akasajja bagenda okukakazaakaza kaali kagenzeeko eggulu nga tekatuukangayo nga tekalinnya nayo tekalinnyanga nayo omusango we gutyo gwafiira. Waliwo ekitegeeza akazungu kano kaali ka kicupuli kaali kayaaye kaali kajja kujulira bye katategeera. Yefunako ne Monitor omusango omulala gwali gwa eyo Nairo Mashon we wali Nairo Mashon Serena wabeeranga Nairo Mashon so kati kuliko ne Nairo Hall omubeera ebivulu ndowooza kakati baatuuka ne bagamba Monitor ne kubako story ng'egamba basanzeemu obuwangwa badde basima ne basangamu obuwangwa obuwangwa bw'abantu obuwangwa bw'abantu olwo nno nga nalwo lwabala Monitor erudde nga gyefuna ebizibu ebyo lwabala bakomayo era bazze bagisibawo mu ngeri ez'enjawulo nolwekyo kiraga nti ebizibu ebyo Monitor ez'ebifuna ninga wonna bwebifuna Monitor tebagamba nti yapublishinze amawulire agatali matuufu kibeera ku publishing amawulire ge bateetaaga abamu ge batayagala gafulume kubanga emisango egyo gyonna ezeegiwangula Monitor publication ezeegiwangula ezeegiwangula kati awo we wali embeera eyo abasajja gyonyi bagijjawo ne bakabala nga wali kiriya nga tewali wadde kalangi kamu akagudde wadde omusumaali ogumu ne bagamba Nyakairo tutwale ennyonyi we yagudde tulabe era ebadde ennyonyi ki ani yagikubye ogambye wabaddewo ne bagikuba negwa ku ttaka n'otegeeza n'okutegeeza kati twagala yagikubye we yagudde naawe gwe wabaddewa nga bakuba ng'egwa egwe kati buulye kati gwe wabadde wawe wabadde n'omusango Monitor emala n'eguwangula kakyegezako gamba bino si bipya era kyobadde ogamba nti okukisibawo basobola okusiba Monitor basobolera ddala kwebyo emisango gyenkuwa Monitor gyezze eyitamu naye no Monitor ebadde ku boycott nga bw'ogambye ebadde ku
badde bagi ku mikono gy'omukulu bagate temusembera ne mu parliament nayo yiyo mu parliament NTV National Media Group gati parliament mukola ki era abantu badde bageza kulaga ebifaananyi ebya campaigns nga bitambula balaga ebya Kyagulanyi balaga ebya Munyagwa balaga ebyani nenge ebya president nabyo babiraga nenge era babiraga baga nti tubijje ku mukutu guno gwatuwaddeko laba nti bawata badde obutereevu olw'ensonga nti baba boycottinga so kienda kwongera obunkenke eri obuweereza bw'amawulire nnyo ddala nnyo ddala kuba kasita amawulire gatandika okubeera censored then kyabulabe kale nga tuvudde awo sebo wabalabye abavubuka ba NRM abanoonya akalulu ka President Museveni bagambye nti embeera batabukidde banoonya akalulu naye bali bubi nnyo bali mu mabanjo obwavu bubaluma tebalaba ku yadde n'ekikumi tebalaba ku ssente yadde n'ekikumi era bakubidde omulanga president bagala kumusisinkana okumusisinkana ku ki bamunoonyiza akalulu baatekamu ssente zaabwe kati bagalayo ku ssente obwavu bubaluma bali tebaprotecting gains neno za kuziprotectinga ne batekamu ku kasente kaabwe kebagala bakaddizibwa bali baprotectinga ki kubanga theme ya akalulu kano ketwakavaamu 2016 ab'NRM kali protecting the gains bagamba baakanoonya omukulu n'akawangula bagamba bagalayo ku ssente ezaki kuba mugenda mu kalulu bababuulira tugenda mu kalulu kano buli omu kutaasa byayina kukuuma byayina si protecting the gains bwekigamba tugenda mu kalulu kano buli omu akuume byayina kayombako ebisolo byo kamotokako buli omu byalina protecting the gains kale ne bajja baprotecting the gains kale ne baziprotectinga kakati ate babanjaki abavuuka babanjaki bagala ekyo kye baateekamu kibaddizibwe ekiriwa ndowooza oba bageremu banaamagoba kati bali baprotectinga ki bandekanga bali batali balina kye baprotectinga abakulu basinga bali balina kye baprotectinga singa tebakaaba singa bali balina kye baprotectinga singa tebakaaba nikindaga bali baprotectinga byabalala bwe bandabikira era ensonga lwaki bakaaba eno embeera lwaki eriwo nnyo naddala ku sayidi ya NRM kubanga ebiseera ebisinga olaba abantu kati era bakya bano be basoose naye tujja kulaba balala nga bavaayo nze emmoloka yange yanoonya akalulu ka President Museveni naye emmoloka yange yino yaggwawo muze njagala bampe emmotoka nze kino nze kiri bajja kujja okubanduza abamu bakyasirise busirisi bano bye basoose tulabye n'ebibiina ebirala biri ku opposition byonna katubizingire bwamu sirabangayo nti bo bamaliriza akalulu bakavuddemu ne balaajanira nti oba NUP bagiraajanidde nti oba bano bagiranjaine nti bane mutwe ku ssente zitwateekamu lwaki kirimu NRM mukka abali bagendayo nga basuubuzi kati kibeerabira abo kibeerabidde waliwo omusajja ku mulembe gw'Obote manya ku mulembe gwa Amin Jeno ku mulembe gwa Amin yagenda n'afa bw'afa n'agenda mu ggulu n'asangayo malayika St. Peter St. Peter n'amugamba tukwaniriza naye ng'obadde wakabi ku nsi n'agamba mbadde wakabi era ndaba katufe abakabi tuddawa eno St. Peter n'amugamba nti tulina ebifo ebi bibiri wologeyo ena n'eggulu neggwe engeri gy'obadde owakabi tolinga bano tusooke tukulambuze olabe ekiri eno n'ekiri eno osalewo wagyolaga awaba wabi afadde n'agamba ate waba wabi kasooke ndaba ekiri eno n'eno ne bamusooka mu ggulu agenda okutuukayo ng'abantu gye bali basanyuka bayimba buyimbi bambadde byeru tiwali avuma munne amaloboozi bakooloobya naye nga teri bbaala teri loogi naye nga bantu bali mu ddembe banyumirwa bali mu kusinza bano bali mu kusaba
buli omu yeeyagala ne bamubuzaawo olabyewo n'agamba ndabyewo mutwale nawali ndabe ne bamutwala nawo n'alabawo owookubiri n'atuuka eri ng'ekiri eri maama Carnival Beach Muchomo wayini bali mu kucacanca abaana bagaba bugabi ssente bwe bati abaana ababuola bambadde obugoye obumpi bubikini bikini nga bade bali mu kulya dance n'agamba afande kati osazeewo n'agamba wali ku dance ewali obwana obusaze mu bikini eri bali mu kusinza bambala byeru malayika bayitaayitawo bakola batya bibowa wano dance ne bagulawo olugi agenda okuyingira munda ng'ekiri eri ng'embooko etokota butokosi omuliro nga gwaka okufa obufi biwoobe byokka bye babasibye enjegereza ebyuma zonna zaako embooko etokota butokosi St. Peter kikyonkoze ki nti ate nkoze eki nalambudde wano ne nambula n'eri nenzikiriza wano nga manyi beach fish ate kati laba embooko etokota butokosi wano St. Peter n'amugamba nti tewabitegeera walambulira wali wajja okulambula wali twali mu biseera bya campaign twali mu biseera bya campaign kyovola wesebeera wagita ne kati campaign zawedde embooko erina kutokota butokosi ne wajjira wali byali biseera bya campaign nga bantu babeeguya kyoyagala kyebakuwa kyonna ne kati campaign zawedde era kyovola mu mutembe embooko etokota kati ku street etokota nga twakava mu kalubeetu omukyala buzeki mukama wo mukesisa n'abagamba mulina okuvaawo ne Mr. Kabanda namukolako interview nagamba abaveeko abakalu kawedde baveeko yagamba akalu kawedde baveeko kati abantu balina okwawula ebiseera bya campaign kati bano abavubuka benjogerako wali baali babiyitanga byagundi ng'asemberera minisita asemberera abakungu katasobola kusemberera wadde n'omu teri wali tasobola kusemberera wadde minisita wadde n'omuntu n'omu campaign zawedde kati abavubuka kibeerabira ntwala ebiseera bya campaign kasabiggwa teri kirala okuggyako nga alina kyagenda okugatta ku ggwanga aleeta ebitabo bye bamuwa omulimu bwe guba nga gyeguli ne kati campaign zawedde alina kulinda egyo emyaka 5 bavuka ge mbagamba balina kulinda egyo 5 ekitali ekyo bawedde ate bwe beepanka nnyo n'embooko ejja kutokota singa bagezaako okuteekawo embeera etategeereka ogenda wali simanyi beekyange simanyi baanonya abawagizi ba muzeeyi babati babakoze leka naawe abantu abanoonyeza muzeeyi abantu abanoonyeza muzeeyi akalulu ebyo birala muzeeyi nawangala n'obululu miliyoni 7 ebyo birala nezigwamu gamba otenti bakube kibooko ye amanyi gye yajja akalulu ke ate bano bagamba bakanoonya kaluwa ke banoonya Kasibanti tuyagenda mu kooti wano Robert Kasibanti nagamba kaluwa kabbibwa naye nalemerirwa nga talina nduza wadde yagamba abamu nawulira bagamba nti nga talina bujulizi nonkubadde yagamba nti funds ne Mama 7 wana yogera bajja kaluwa bakabba takyogera bulijjo bakabba kati abanoonya kaliwa era yagambye nti omuntu yabba akalulu yenkanakana ne Amini mubi nnyo kwenkanakana ne Amini omuntu abba akalulu mubi nnyo yenkanankana n'Amini omuntu abba akalulu okubba akalulu kibi nnyo naye yagamba akalulu ke bakabba ababbi bazze babubbibwa era mu kooti buli kaseera kooti zisalawo nti onabbye akalulu era ne zisalawo embeera bwetu bweri niyo abo bavubuka bawedde embeera bwetu bweri kakati mbadde njatumalirize n'omukulu Nsibambi muno opposition munname wadde ye gwe wa NUP ye WFDC
byagenze okuggwa tosoka kumulaba bamukubye akalulu agenze wa president avuddeyo yagizaawo ebigamba yogedde bingi nnyo amaze yeseze NRM ebigambo bino ebigambibwa nti abantu bangi nnyo bali mu opposition naye ng'emitima girimu NRM ebikola bya Mwami Nsibambi tebyatuukiriza enjogera eyo ekisooka nsooka okuyozayoza Mwami Nsibambi n'okumweyanza n'okumusiima Nsibambi nze ng'omu yakoze ekintu kituufu kirungi kuba yavuddeyo misana nagende wa Mwami Museveni n'avaayo misana neyesoga NRM nga buli omu alaba ng'ensi yonna emwegisa amaaso namwebaza nze nga nze asingira ddala bano abeebuzaabuza abagenda y'ekiro n'emisana naye nga bagenda beebuzaabuza abasajja abawanvu abanene nga 8 ne beeyokya kavitiizi ne katula kati emipiira emabega naye nga balumba bulumbi kaweta ku State House kati kagenda kagamba bannaye munzita kati tugende Nsibambi yavuddeyo misana n'agenda mu NRM era batuyambye omukazi nkite ntya omukazi okunoba n'okwenda ano byasingako okusinga ono ayendera mu makaago kati Nsibambi kyeyakoze nze nkiwagira nese kuwagira kwonna yetegerekese bulungi nti yo original yatuuse n'agamba nti naye ate ow'ekitiibwa Besigye yali yamwogerako yayogera ku musajja gwe bayita Nkanoonya bamwita Bakawaga Nkanoonya yemwogerako story eyiseekoko Nkanoonya erinnya ddala ndyerabidde kati Nkanoonya bagamba baali mu nsiko olutalo ne lunyiigiitira olw'omugyo 83 awo nga waliwo omusajja bamuyita Oyito Jjo n'afunza nnyo ng'aleese obuzibu bw'amaanyi Oyito Jjo bw'aleeta obuzibu bw'amaanyi n'agenda mu helikopita n'atandika okukanyuganga ebiwandiiko wansi ebipapula nga yali mu bire waggulu ng'ebiwandiiko abisuula abayekera gye bali ab'NRA ng'abisuulayo ng'abagamba muwanike nga Nkanoonya bwe yawanise Nkanoonya emuntu bwetabuka Nkanoonya ne yeewaayo mikono gya gavumenti eyobote kati Oyito Jjo n'atandika okusuula ebipapula ebyo ng'agamba muveeyo mu nsiko mweweeyo nga Nkanoonya bwe yakoze nga Nkanoonya bwe yakoze bwe babisomangako abasinga obukosi baagaana naye Nkanoonya nga amaze okupowa nga yawanisa agamba ekimala kati mulimu n'abantu bangi nga bankanoonya atuuka ekiseera n'agamba nti gwolooza omuntu okulokoka alokoka kwolwo bajja bambuulira enjiri bw'agaana bambuulira enjiri bw'agaana ekivaamu n'agamba naye kikye nnyo ndokose njatudde obulokozi omuntu okuviira mu mbeera obwokutabukira olowooza asooka kwolwo n'omusajja wakiririza ekyambe kimulyebule nga obuyisira amaze bamuteekateeka okugumira ekisa ekyo ekivaamu n'agamba mu bukulu bwange teryampaliriza nkikoze ntegeera nsazeewo ne bayita Maseeka najja n'ekyambe kye ku ddiba ekkalu ezzibu natula shahadu n'atereera kati abantu bangi gye bali abantu bonna mbakubira omulanga ng'oli mu opposition naye ng'omutima guli eri nze nga bakyali badde ekirungi n'ogenda omutima gwe gye guli n'olema kubeera ku bunkenke bwakubebuzaabuza kubanga waliwo omuntu gwe bayita sympathizer wa bulabe mulimu n'omuntu nga wali awagiddeko omupiira Arsenal ne Man U naye ng'omusajja wa Arsenal naye nga yeerimbise mu ba Man U
Mani bwe banga eteba bati nabuukamu ate bano mitwe ne gikka abasajja bagamba nti tegusuula omusajja gwatuleetedde naye omusajja omujozi ayambadde gwa maniyu maniyu nefuna penalty nagamba ne bagendeko mu vyala bagendeko mu vyala ya maniyu ne maniyu efunye penalty nengo mukulu ebirowoozo ebimuvaamu bagendeko mu vyala tukwatagana ogenda okulaba maniyu okubya akatimba awo namugamba nga tokyamuka nze sibwe mpagira omupiira gwakatinko mpira gwabayaye nze siguwagira bwe gutyo sanyuka ne tosanyuka nnyo olwo ne bano wamaniyo ne banagamba mubuukabuuka nnyo nammwe tosobola kusanyuka ng'otudde wansi munatulinya naye nga wamaniyo kyasobola okwogera ebigambo maniyo ng'ekubya akatimba naye omusajja bagenda okugamba naye tegusula musajja gwewoleese ngayo tumutegeera tewagira gwakatinko kakati kati ogenda okulaba mani Arsenal guwangudde bye temunyiiga omupiira mubeeramu awangula dulo n'okuwangula nga byebibozo ebimuvaamu ebibozo nga byevaamu nga tebitigirikika tumbaavu bule kabisa omusajja babakubya akatimba bawangudde omupiira naye omusajja agamba omupiira eguba mubeeramu okuwangula n'okuwangula tokambala t-shirt ya maniyu naye nga zemboozi ezimuvaamu kati bakiba kyetaagisa ne mutwala nga kaguddeyo agende atule mu banne statement gyokozeeyo etuukidde ku nsonga gye nawulira olumu ku rediyo waliwo program yaliko CBS okwo era bali bakyaziza mwami Nsibambi oyo ojjukira waliwo okwekalakaasa lwe baali bagala okukwata mu mateeka mu Kenya abo abavuka bajenizi lwe beekalakaasa kati bali bakwanaganya embeera eyali Kenya nti ne wano esobola okubeerawo kubanga kyali kitambula nnyo ku social media nti ne wano baagala kujja baagala kutandika era essaawa yonna kati nga babitunuulira Mami Nsibambi n'agamba nti wano e Uganda wano sekirabawo nnyo kubanga naddala kati nga wano mu Buganda abaana bakuzibwa bulungi ebyokwekalakasa tebabibeeramu bantu baddembe tebasobola kuva kumakya kwekalakasa kubanga fe wano tulina empisa enkulu settlement gye yakola alaga nti omukulu wa settlement gyakola eye mulamu amaanyi ebuzaabuza agijjeewa agagikola nga musajja mukulu musajja mukulu ayagala emirembe kati gafaananyiza kali aka maniyu ti ono wa maniyu naye ate maniyu bwe beekuba omupiira mu katimba ate nakwata ku mutwe naye nga t-shirt yambadde ya maniyu alaga okwennyamira sajja tebateeba kyogamba nti goola enywedde awoza bagendeko mu vyala balabe kubanga beetegereze kati ndi wa Liverpool goola ntuufu oba ntuufu tebinkwatako nze katimba ate olwaki tugenda mu vyala lwaki gwontwalayo kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege Innocent Tegusuulwa gwe mbadde naye olunaku olwaleero so ensonga zonna sebo ku TikTok gy'oli ku YouTube gy'oli bulungi nnyo side eyo ate oli mu kumaliriza mirimu Tegusuulwa live Tegusuulwa live yes Tegusuulwa live YouTube channel ate ku TikTok Tegusuulwa TikTok Tegusuulwa yes kale KCCA emirimu gitambula bulungi nnyo omaliriza kati kisanja kyo tumaliriza kisanja kyaffe kigwako mu May tulina guno okumalako guno ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano tusiibule ate tuhanding over fayiro zonna bye mbadde nkoze ngenda bihandinga over ko yagenda okunzirya mu bigere ngenda bikwasa ayampangula ayawangula WNRM yadda mu kifo kyo yazda mu kifo kyange WNRM naye fayiro zonna nja zimukwasa okugyako coating emugyeyo otherwise naye fayiro zonna nja zimukwasa wembadde ntuuse bye mbadde nkozeeko
ebinnemye bingi nine byenkoze bingi Yes. nebyengezezaako nabyo bingi kati ate tulabe obuweereza obulala naye lwakuba nti nze ndi wa nuupu asiri kakongoliro nolwekyo tulaba ate emyaka 5 bwe ginaatambula kigenda okutambula kale tweyanza nnyo tweyanzeege Geoffrey Mayanja gegange weeraba. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.